Hassan omulala mobilizer wa NUP naye twesimye okubeerako naye omulundi gw'ogusookedde ddala okuva mu kibiina kya NUP. John K. Mumpeera omuzindala gumusemberezaawo mukulu atuwulire biki ebiri mu NUP, kiki mufumba mu NUP? Balayinze budget. Gw'oboogere obola kuyambadde ebifaanana NUP Yambadde bulungi nyambadde. Twebale nnyo ssebo moderator n'abawuliza rediyo eno Signal FM mwenna n'abawagizi mwenna ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Mpozi bye tufumba bingi ng'ebimu ebisinga essaawa zino ebisinga bya kyama ng'omanya ebyobufuzi tubeera n'ebyama byaffe gye tubeera eyo ku lw'ebyokwerinda n'abantu ab'emitima emibi abatayagaliza n'abasomozi b'ebyama abava eno. Mu politics mulimu obuzannyo bungi kati waliwo ebintu naffe byetwesirikira ne bibeera eyo nga si byakwasanguzibwa kati mpozi gye bujjako eyo nga obudde obutuufu butuuse naye nga nkakasa bingi. Ekibiina kyo ky'amaanyi tulina obuwagizi tulina era kati tukyalinga strategy okulaba nga 2026 batuwa obuyinza bwaffe mu mirembe ate omutali ntalo tulabe ku transition y'emirembe nga muzeeyi akwasa omuzzukulu enkasi yaga muzzukulu neevugako naye nga bingi nnyo ebikolebwa pulezidenti waffe gyali era sijja kwogera bingi ku ye kuba ye omanyi omuntu reserved nnyo tavaayo nnyo mu ntalo takola ki naye nga tufumba ebintu byaffe naffe tubeereeyo tulonkinga bukiiko bwaffe twatandikadde porogaramu zaffe kujjuza bifo obukiiko bajjula ku levels ez'enjawulo obuwagizi tulina kale ekisinga obukulu ntwetegekedde mulina obukiiko obutuukira ddala paka ku village. Kye tuliko tujjuza obukiiko kati ssaawa zino tugenda ku actually tugenda kugombolola ndowooza ku sub counties ye program gye tulina kati kujjuza ddala bukiiko paka ku village level era kati ye program eriwo kati exercise eriwo kati yeeyo yakuba nti kujjuza bukiiko mpaka ku muntu asemberayo ddala ku ttaka ssebo. Naye amwaggulawo woofiisi wali mu kibuga wakati ne muleeta amaanyi. Amaanyi tetwaleeta maleete amaanyi go tugalina kuva dda ne musinga aba-FDC Tulina ofiisi. ofiisi eyo tetwagiggulawo buguzi yaliwo eri lwakuba nti awo weeri si we yali naye nga ofiisi kuva dda weeri lwakuba nti yali eri ekyemmanga saidi z'e Namataala Half London awo kati awo it was just relocating that office okugireeta awo opposite Mpologoma awo ku kizimbe waggulu awo for more exposure era naye wagiraba n'omanya nti ekibiina kirina amaanyi era twayagala okubeera awo buli ayitawo ng'atulaba nti weetuli era naye ssebo moderator wagaa nti ndowooza weekanga ng'abantu bano bakyaliwo weetuli era ofiisi yaffe ebeera nzigule essaawa yonna nakati nzigule era oluvaano gye ndaga okulaba nga ttema empenda okulaba nga tweddiza obuyinza 2026. obuyinza bano abo bawa kyekibuuzo ekisinga obukulu ekyo buli munnayuganda kyebuuza naye omuntu agaba obuyinza ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala era time enaaba etuuse ey'abasajja bano okutuwa obuyinza bajja butuwa kuba ffe tujja bbaga katuwa buyinza naye mukama anaatuusa ekiseera ekituufu bennyini bayinza n'okubuddukamu ne batulekera obuyinza obwo ne bagaba obuyinza bwanguubwo kuba kati bo tebalina kirowoozo kigaa nti banaatuwa obuyinza naye ng'ate nze nkimanyi bajja butuwa kubanga amaanyi kati agaliwo ge gaffe NUP bajja tuwa obuyinza kubanga ffe majority era nkiwa time bwe naatuuka bajja tuwa obuyinza mu mutima mulungi. Nyina twiti gye nalabyeko ng'owekitiibwa General Muhoozi agamba asobola okwogerako ne pulezidenti wammwe. Do you support
abakulu ababiri okuwaaka n'ensonga ze boogerako. Nze nga nze omu ndowooza yange ndowooza we are living in a modern world. Nze ekyokumitinga omuntu ono oba ekya pulezidenti wange okumitinga omwami General Muhoozi tekyali badde ensonga naye ekikulu what are going to discuss about bagenda kwogera ku ki era binaavaamu binaabeera biki ekyokumitinga they are all Ugandans ate bonna ekifo kye balwanira kyekimu kyekyo nkiba Muhoozi naye ayagala ba pulezidenti ne for president waffe gyali Emagera alamula omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abawo nga waliwo ensonga ey'okumitinga nga yakutugasa ffenna Bannayuganda tujyaniriza naye eriwo ensonga enkulu bw'aba Muhoozi ali willing okujjoga nti munnange mwami Bobi ni president entebe yo tugikuwadde 226 kye tusinga okwaniriza naye oga nti kwogera kutujja kumulamwa tetuledde kuva kumulamwa oba kumwegattako tesobola kumwegattako ffe ng'aba NUP mpozi nga ye azze ne jeeri ne MK project bajja batwegatteko mu NUP abo tubaaniriza. Ayinza okujja n'abasaba mumuwe kaadi. Mpozi era kaadi tuzze tuzigaba ekyokumuwa kaadi eya waggulu wa president tetusobola kufuka tulede ffe tuyina president waffe era baba ekintu kyakuzanyira Omusajja omulekedde. nange newuunyiza ne ngamba kakati kaadi gyayogera kaadi eriwo gyoyagala omuwe okumuwa tuyinza omuwa kaadi nga memba wa NUP kaadi nga memba wa NUP so ajje wandise tumuwe kaadi nga memba wa NUP naye ga tumuwe flaga yaffe okuba nti ye president waffe ekyo tekisoboka kuba president waffe akyali musobola okulikuluutinga omusambi ne mumuleeta ne musimbi flag. FDC yaleeta awo ebiseera ebisinga ebiseera ebyo baagera ne balikuluutinga omuzannyi road mayor era tetujja kubeera surprised nga bamusimbye flag kati namwe mba muleese generaali aba tayongedde ettaffaali ku kintu. wale nnyo sewe moderator naye mpozi FDC tetugenda kugobera nkola FDC nga FDC kubanga buli kibiina kina enteekateeka zaakyo NRM n'enteekateeka zaakyo FDC n'ebirala byonna naye nga okusinga kusoosowaza kibiina kyaffe kya NUP National Unity Platform nga buli slogan yaffe people power amaanyi g'abantu era tetwetaaga bajjeno mu kibiina kyaffe kubanga ffe byaffe si byantalo ffe twagala mirembe ffenna tuli bajjeno ffe twayita aba foot soldiers kakati ffe tuli basirikale mu kibiina kyaffe ab'emirembe kati jjeno okujjako ng'aleeta ntalo mu kibiina kyaffe ffe tetwagala ntalo ate tulina ranka za wajjeno ye wabazze nga azze okutuwagira akwate MK Muhoozi yonna ajje tumwanirize n'obuwagizi bwe ajjemu obwajjeno bwe abeere omuntu owa bulijjo ajje tumwanirize naye eggwanga lye mugenda okukulembera lirimu amagye ate mwetaaga security mulina okwetaaga abantu abagenda okukuuma eggwanga bafoot soldiers bano tebajja kukuuma ggwanga bulungi mba mufunye jeno ndowooza it's a blessing. webale nnyo moderator eggwanga eriba nga liri democratic tewetaaga amagye gabeera ga ggwanga obukuumi bubeera ba ggwanga amawanga gonna agalina demokrasiya entuufu agagigoberera tebeetaaga amagye nga ga muntu kuba kati twabadde wano mu kulonda okwabadde wano e Kenya gye buvudde kwalabye era basiviliani beesimbawo e Kenya Ruto yazze n'awangula abantu aba bulijjo bajja ne bawangula naye akuba tulina obuzibu nti eggwanga eryaffe lya bannakyemalira lwa byantalo n'amaanyi bakozesa maanyi na force na buli kimu na mmundu bajja na mmundu era emmundu yebakumidde mu buyinza paka kati naye nkiwe emmundu bwerigenda tujja kufuna emirembe nti jeno tetwetaaga bukuumi bwe. Okay. Kyana munana katonyezeemu Signal Radio kwe tuli mu kibiina ky'NRM nga mmwe aba NUP
mwina wemugifuniramu mugezaako ogitunulira n'enkaliriza okubanga mukulu Mangobe yatugambye nti MK yaleetebwa kubanga mmwe mwali mwefuze nnyo abavubuka ba youth. Kati ngaliwo omuntu alina okubanga naye ategeera ba youth n'olulimi lwe boogera nga aliwo asobola kikwasaganya obukozi General Muhoozi. Era otera omulaba nti abavubuka batera okutambula nabo mu bungi. Tetuyinza kitwala nti abayingiridde mu gundi yammwe ali mu batwalako abavubuka abammwe mugenda kusigazaawa support. Sebo webale nnyo mwami moderator mwami Kalema. Nze ku lwange ndabanga obuwanguzi bwennyini gye tuli kubanga batandika okukubagana empawa bokka na bokka owa taata n'omwana. Nze ndabanga ffe tuli ku buwanguzi kubanga bagenda kusooka bagabane obuwagizi obwabwe ng'e baabugabana MPs baali balwanagana bano bajje balwanagana kabasooke balwanagane bokka n'ebyo gamba mbu nno abavubuka ekyo kikuumaaza. Tebalina muvubuka gwe bagenda kutwala ssebo bwekitiibwa. Tebalina muvubuka gwe bagenda kutwala mbu mawulire just bayisaayisa mawulire simanya ade n'abavubuka. Talina muvubuka wadde n'omu gw'alina amabega we. Mpozi bano abantu babuzaabuza n'amuwaayo akasente akatono. Manyi kikibiina kya ssente wadde mukulu munnange avudde waggulu mwami Sam agambye NRM terina ssente. Terina ssente zizimba ggwanga naye erina ssente ezikola ebyayo nga famire kuba NRM ze famire. Twakitegedde nti NRM si kibiina ky'abantu, famire ya Museveni ye NRM. Ekyakiwakanamu kati mubiraba nti muzeeyi talina kgenda okujja nga amaze okuguluminga omusika agenda okutwala ebintu byabwe mu maaso. Naye ffe ng'aba NUP tetukiwa nnyo obudde ekyo kubanga ffe tulaba nga tufunye naffe omuwaatu awe tugenda okuyita nti muzeeyi wanaabeera eno omwana abeera eno petugenda kuyita mu makati. Simanyi General Muhoozi ayagala kutukumitinga president waffe olagenda olaba nga ne president Museveni avaayo agamba nange njagala kulaba muzzukulu oyo. Osanga ekintu banakituteera kubanga kiwalemye ekintu kyabalema dda adde ku kkubo yava dda ku kkubo. President bamukaka bukasi okubeera mu bukulembeze. Kiki kyotegeeza nti ekintu kibalemye mukulu? Bw'obeeranga mu maka omusajja avukidde eggwanga lino emyaka agenda mwana ng'omugamba nti ekintu kimulemye. Bw'obeeranga mu maka nolabanga gwe taata abaana bakwesimbyemu kitegeeza gwe taata onafuye era obeera olemereddwa. Wakati MK project mutabani wa President Museveni kati omwana bw'ayita eno n'agaaka taata gwe tokyasobola. Taata ali awo asirise takyasobola. Era ebibaayo bisinga obungi olaba nti abeera asirise. Simanyi lwaki ndowooza ye anafuwa kimanyi talina gy'alaga naye ekimusibyewo kintu kitono nnyo. Obukyayi bwe yatusigamu ffe bannayuganda bwe bumutiisa okutuwa entebe. Abalowooza abantu tetujja kumutta tetujja kumusiba. Ffe gavumenti yaffe egenda okujja mu buyinza ya mirembe. Terina muntu gwe tugenda kugamba nti gwe watukola bubi. Tetugenda kuwolera ggwanga. Aba atyo gamba nti no peaceful transition okutuwa obukulembeze waffe mu mirembe mujja kuleetawo embeera yonna tewali mbeera egenda kuba kyekimutiisa nti wenna ava ku ntebe banaakola ki. Famire ajje tuteese buteesa famire ye tugireke tuule mu mirembe twatuwe eggwanga lyaffe tulitwale mu maaso kuba eggwanga lya bannayuganda si lya President Museveni ne famire ye. Era okubagana kwe baliko nze ndaba nga ffe tuli ku buwanguzi era ffe tulonyezza nga NUP. Abavubuka be bagamba abavubuka tebalina muvubuka n'omu. Ate n'olulimi lwongambye nti nno baleese mwami Muhoozi kandi Lugaba atwala abavubuka. Talina lulimi lw'abavubuka lwasobola kubanga era omulabirawo n'embeera ze ssebo za kijaasi. Ekibiina kyaffe si kya bujaasi nnyo ate twogera nnimi za kutiisatiisa abantu. Kati ye omuntu akulidde mu State House alina kubeera mu State House tamanyi life ya ghetto. Ekyo kankyogere tamanyi life ya ghetto. Tamanyi ffe njala bweruma ne balagamba mboze okwera olulimi lwange tagenda kulutegeera. Tasulanga ku street
tasulangako bubi, talyangako bubi, tatambuzaako bigere ng'agenda ku ssomero, tasiibye ku njala, tebamugobye ku school fees. Anaamanya embeera yaffe gye tuwangaliramu eno ababeera eno gye tuli, abantu abali Namataala, abali Namanyonyi, omuntu atambula okuva Namanyi paka n'ajja asoma ku Nabuyonga, n'addayo ku Kigere nga tewali wadde akawogo. Mu embeera gye bamukakaatikako, tajja tusobola. Kubanga era olulimi lwayogera tujja tutegeera. Mpozi basigale kwogera olulimi lusente, tebalina ssente zibasaasalira mu bantu. Era mukakasa abantu abagenzi eyo, baba bagenze kufuna akasente kabaasaasalira emitwalo 15 2. Naye era bamala bakomawo kuli kusaka bagenda basaka akasente kubanga gavumenti eno ekoze ebintu bingi nnyo ebigikomedde mu buyinza. Ekisookera ddala kwavuwaza abantu. Kati weyalabanga yavuwaza abantu, omuntu atalina kasente akemebwa nnyo. Era abasinga bagenda kufunayo kasente. Wamala okulya ekyemisana. Twabirabako wano, nali mu ttawuni wano era nga Muhoozi project eri muno. Abantu bagenda baali bafumbye n'ekijjulo ne balya kamere. Olwava ne basala nagamba tuba tugenze kulya mmere nakula abasajja obwafa. Naye abakomawo tuli nabo. Tubamanyi naffe olumu tugendayo kuba aka platform tugamba katugere olabe byayogera. Kati mulaba amawulire nti yadde n'abantu. Abeera yekka ssebo w'ekitiibwa. Moderate abeera yekka. Abantu mpozi baba abantu bajja nabo. Bavuga emmotoka zaabwe ne bava embalala. Kyenga nti balina ssente. Ne bava Bushenyi. Ne bavuga emmotoka nga 10 ezijja zisula muno. Ne beeko ebifaananyi n'agamba alina abantu. Nefo ndoza ne mwami asante yaliyo wano Muhoozi ngali wano kiwanga. Teyaliyo nenga NRM yes wa Muhoozi project teyaliyo. Bajja n'abantu baabwe kakati. Ne main yennyini era enkola yaabwe. Bajja n'abantu baabwe kiguumaaza balete basi 10 ne basula wano taxi coaster ne sulana abantu nga 5 oba 10. Ne bakuba ebifaananyi ne bayisa ku mawulire ne bitambula ku media nti MK project yakoze. No ba main era ekikola kya MK kya main ne main wa kusombera abantu. Baba nagenda abantu baleta abantu baabwe. Wala wano era MK yali wano. Abantu bebaleta okuba ebuduuda tebabazaayo. Bali bakabira mu amaziga afe batulese kuba buduuda, batulese kuba bulambuli. Tuli muno twagala kuleeta na transport. Era twabasondera transport abamu ne baddayo ne tubagamba temuddamu era okuva n'olondoza balaba amazima temuddamu kulaba kintu kiyita namalaga kibukira sima tugenda kulaba twaba transport ne baddayo gye baali babeera era bamanya amazima nti gavumenti entuufu gavumenti ya NUP era president waffe omutuufu alumirwa omuntu wa wansi ye mwami Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Mukulu mobilizer akazannyo kano gwe bobo katunuulidde bulungi akabajje na babiri. Okasuubira kufundikirira ludda wa. Tusuubira Muhoozi nga yaze ku ballot paper generali. Oba tusuubira muzeeyi His Excellency okubeera nga akomawo. Then singa General MK akakasiza bana Uganda nti ate ali kujja 2026 n'atuuka ekiseera ate ekintu n'akyerekera muzeeyi we nga ye bw'aba alinamu political ambitions nga ye omuntu tosuubira nakyo kintu ng'ekiyinza omuaffectingamu oba oli awo mu maaso eyo. Webale nnyo Sseba moderator. Nze kyensimbako essira kiri nti mwami Muhoozi Kale Rugaba si mukulembeze ate si munnabyabufuzi olijja eno munnamagye. Kale ne banajja ku ballot paper tetujja muwabudde oba muzeeyi we akomyewo era tuyinza obutakiwabudde kubanga ye okubeerawo kankolege ekifaananyi kya President Museveni ekituufu oyinza okuba gwe okibulamu nti ye musajja ali awo aguumaaza eggwanga era n'ono yamutaddewo nga kiguumaaza nabe bannayuganda yakimanyi twamukoowa ensi yamukoowa eggwanga lyamukoowa kataddewo kino nga kiguumaaza eryamukowa yabakola ki